amawulire gagenda okujja nti ngagamaze okufuluma ku radio nti ennyonyi Oyito Joko bwe yabadde yakubiddwa era Oyito Joko ne banne bonna baafudde ne waawonyeewo omuntu omu naye ye yakubiddwa amasasi wansi ye yali Kato. Kigambibwa nti Paulo Muwanga baamala okuneneŋŋana ne Oyito Joko. Muwanga yali logiki bali mu logi nga Muwanga ye yasooka okuyingira Oyito Joko naye najja. Oyito Joko ajja n'ekibinja kye bamuga nti mukulu logi zijjudde zonna. Kwe zijjula zitya ne bamugamba afande zijjudde ne wekitiibwa vice president ali munda. Muwanga kyava agamba nti abo bamanyira nsiko basule ebweru. Oyito Joko n'avaawo n'obusungu obwo nga yabakuuma yabalwanirira okumuyita ekyo kirabika okuba ti Muwanga gwe bagamba okusula ebweru vice president omulamba ng'ate bano balina kusula bweru mu nsi be babakuuma. Kati Muwanga kyeyava apangisa Kato bwe kigambibwa naye nga sinkinaako proof nti Muwanga yafuna Kato engineer eyali technician w'ennyonyi zino n'atega bomu. Agamba Oyito Joko nga tuli bali ekasozi ti afande mimi naondoka na ile ndege ingine ngenda n'eri ennyonyi endala erabika erina mechanical problem ene hiyo mazo gitereze eri bulungi. Oyito Joko namugamba naenda na wewe tunaenda pamoja. Tanti afande ti wacha nikusubiri umalize kufanya kazi kwa ile ndege lakini naenda na wewe. Katoma uliamugandi ngenda kulinda omalirize ennyonyi eyo olina kugendera mu yange yalina kukola ki n'alinnya ennyonyi kati ye yabuuka mu nnyonyi n'agwa wansi naye bano n'okuba amasasi manyi bakuba kumpi afudde kuba distance yali mpanvu era gwe mulambo gwokka ogwasangibwawo. Oyito Joko ne banne ne baba nga basiridde. So njagala omuntu yenna asobola okuvaayo n'achallenginga embozi yange ekwata ku Oyito Joko nandaga nti oba battalion gundi oba company gundi oba Kato yali mu nankani ya NRA bweti NRSA yakuba ennyonyi y'Oyito Joko. Oyito Joko yafiira mu kabenje mu nnyonyi yategebwamu bomu. Tuyingira ndaki stand by class 2 twagenda okulaba nga helicopter dukira ndi Sameja nina eddembe ly'okubeera nga ntambula okulaba andaki bwe ziyimiridde timba ndi awo nga helicopter eyita esituka yalandinze dda kati emwe kuzze esituka ziri bbiri ene sigadde wansi dugu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 du eno netandika kati denninya ku nnyumba waliwo omwana abadde yeesimba okuba MP wa magye Meja Kateshweka kuninnywa ku nnyumba ya kitaawe nga olubagizidduka mudda nenninya waggulu nagenda okwanga n'abudwa ngoberedde netandika gudu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  ebeeri mu mitazi oba mmeka omuti gw'omuvule nga we gubeera tugenda okulya netulika ng'omutendekeko tewali mundu ennene eterina backfire. Njagala ozitunulire mu firimu bw'abakuba emmundu ekikompolo okufuluma kisooka kuvuga nga kifulumya emabega ne kigenda kisooka bwe ogenda kitegeeza kibwatuka emirundi emeka backfire yeesooka naye kino tekyaliko backfire. Nze kyenjagala abantu bonna bampulirize bulungi nti ekikompola kyatulika butulisi ekintu kyatulika butulisi bwe omuliro mu nnyonyi negira negugira bwe mu nnyonyi kitegeeza teyali mundu kikompola ekikubiddwa wabula yali bomu ng'etegeddwa mu nnyonyi. Simanyi oba muntegedde abali wano otegerekeka emmundu ku Oyito Joko ekikompola kyabutulika butulisi nga kirabika kitulikidde mu kifo kiba kitegeeza nti oba oli awo ebadde munda.
essomero erinaateekateeka omwana wo mu magezi n'okutya Mukama. Agape Christian Secondary School Ekyungu Mukono gy'oba omutwala. Ssomero lya one A-level eri abawala n'abalenzi era nga lisomesa arts ne sciences. Lyawandiisibwa Ministry y'ebyenjigiriza era nga lirina ne UNEB Center number. Science ne computer laboratory zijjudde ebikozesebwa era nga balina ebyemikono saako eby'obulimi n'obulunzi. Endabirira y'abaana nnungi n'ebyokwerinda biri gguluggulu. Anti-security cameras weeziri ku ssomero. Bafa ku bitone by'abaana okuyita mu kuyimba n'ebyemizannyo. Balina bursaries okuva mu America ne mu Bwakabaka bwa Buganda. Agape Christian Secondary School basanga Ekyungu Mukono okyamira ku Bank of Africa kilomita 1.5 ng'otuuse. Bakubire ku noti 771 214 592 oba noti 754 552 498. Agape Christian Secondary School, trust in divine providence. Kati tugenze Keikuuku nagenda nga ndi ku ddaala lya Kopolo. Okay. Bwe ntuukayo twaliyo ne afande Muloddo ne baŋŋamba nti yafa. Twaliyo ne afande Mayazi naye baŋŋamba naye alabika yafa Mayazi. Twalinayo yali addiriraga bamuyita Abudu Sebunya gwe nakubuuliddeko emabega keeri. Abudu Sebunya kati nze nga ndi Kopolo. Okay. Era eyo gye nali ne baleeta message egamba nti ndi sergeant. Nali sergeant nga tetunnafuna namba. Era amagye gaffe mu kiseera ekyo tetwalinayo lieutenant. Okay. Twalinangayo jigo bayita J1 J02 junior officer class 1 junior officer class 2. Okay. Yandibadde nga lieutenant junior officer class 2 yandibadde oliyo yandibadde second lieutenant officer class 2 yandibadde lieutenant. Ge madala gali gasingayo. Okay. Kati ne agotwagafunanga mu maje aga NRA. Olwalera madala bagafuna mu je ya UPDF. Kyenjagala bantu bankwate banja mu bibagala okumanya bawulemu. Nze olwaleero sibangako mujasi wa UPDF, nze ndi mujasi wa NRA. Era ennamba zigenda okugabwa zaagabibwa mu mwezi gwa January 87. Abasinga zaabasanga ggulu. Ate nze mu mwezi gwa November 86 bwe nayawukanira n'amagye ga NRA nga teganda bakufuna namba. Nze siri mujasi wa government. Abamu bagenda ne batubuze yagamba ti abo bakwate ba deserters nzawo ne bobo nkutte nontwala mu mateeka. Nze ndi mujasi wa NRA kujja kuyagala NRA. Nze ndi wa NRA siri wa UPDF. So gwe wayawukana wava mu je nga tebanagaba namba. Niye namba yange bagigaba nga sirimu. Kubanga already navayo mu November nga amaze okuteekateeka ennamba. Eyange yagabibwa siriyo. Okay. Nenga ndakubulidde yagifuniramu ogujjukira ba ghost soldiers. Nze yange bagifuniranga nga ya ghost soldier. Nenga oli azifuniramu sente nenga siriyo. Okay. Okutuusa lutwadwe namulaba nambulira ebyaliwo na biki na biki kyendowooza ennamba okuvolo nateekera okugifuniramu nankani kuba yali amanyi nti gyendi ate olwedde sikyali mu magye. Okay. Ne tubeerawo Keikuuku okumala ebbanga lyali ddene okutuusa olw'enkambi bagitadde Kanyaala. Abamanyi Ngoma waliwo ekitundu kye bayita Kanyaala kiri kumpi wakati mu Ngoma. Manya gali headquarters we zaali. Era ne muzeeyi yali abeera Kanyaala mu kiseera ekyo. Awo twabeerawo abasajja ba gavumenti bajje Kasozi nga twakamalayo omwaka emyezi 9. Gavumenti nayo neteekayo amagye. Abasajja ba gavumenti. Okay. Fe twali bayeekera abobote katubayite bobote. Bagenda okujja basookera Kasozi ne bateekako ditachi Wankaka ne bateekawo ditachi Kakono ne bateekawo ditachi Nakasagazi ne bateekawo ditachi Ekijunjubwa bw'oba ova Engoma ng'oyingira Masindi. Olwo tuvudde ku lugogo kwe tubadde kati tuyingidde Kafo. Kafo yalinako omusomo gumu ogw'Ekijunjubwa w'osomokera kati ennaku zino bateekawo bridge. Okay. W'osomokera oyingire Masindi. N'ateeka abasajja Ekikonge
Kikonge mu Ngoma n'ateekawo abasajja ku musomoko gw'ekyakamunyweri leero bakola bridge nduze esinga obulungi oba mu Uganda bridge eri fena twa nyo ekyakamunyweri waliwo ne kubaliwa ko ne chorus kati bulungi nenga kilomita ndoza nga 2 okuva eno n'okuva eri kati awo ne tuvaawo ne tubeerawo manye ebbanga ngera tukyali awo ng'oyita ojja okutadda tulumba awo twagendera okugenda okuba amaje yali asomedde bakomanda baffe yabasomera nga tugenda kuyita mu faamu ya Kaaya mugenda wa tugenda kuba ku luguudo lwa Chorus tugenda kuba abakoleya ambush niye emotoka bwe eyajja je twasooka okuba yali kama je matono nga basabye busabi transport babatwaleko kumba ate ya majeje twagala eva mabega kati bwe twagikuba kumbe neri esonze awo yali omukuba tukomandinga yali Tumukunde Henry Tumukunde Henry kati okwolwo adui namukuba okuguru awo lwe nayagala okuva mu maje ninga sina bwe lwaki Tumukunde yantiisa nnyo kuba yakukaaba yawowoola muni wuwe nenga tuddusa omusajja ku bibega muni wuwe atenga jukira bwe lwawookana adui afuna muraro ng'awulira waliwo alajana sajja baago baffe ekyatuyamba batukomya kumpi nga tebalaba gye balaga bayinga abajje waffe obukugu bwe nayolesa bwebwa okugwa mu mazzi kyokka ate betwalese emitala mu barracks nabo ba advancinze basembedde mu mazzi abaffe baga nti adui ayinza okuba atukubye nga tukutta amalala adui nayingira amazzi nga bo balowooza nti baffe kati bwe bayingira amazzi ne bajja kumpi wakati baba bali awo nga waliwo akuba amazzi kumbe Tumukunde mulese ne bannange ku musomoko nze nyingidde amazzi amaato gonna baagajjeeyo gali mitala manye eyo yali method yaffe nnyo nga toyinza kusuza lyato mitala lyonna era nobanga waliwo bagenda n'abagavuga ne bagakomyawo lwaki nti adui bw'atuukawo n'afuna amaato nga weegali aba agenda kubalumba bulungi so ngwa mu mazzi ngenda okuwulira nga amanze bamukuba yali mu lugwala yafa nga amanze abagamba nti tayari kyeva ngamba nze senteza ate yali mukwano gwange nnyo nga mmanyi sergeant nagamba senteza ya wapi konza fanda amanze kyava bagamba konze nze nonye nimekuja kuchukua mtunji afanda amepigwa yuko kwa daraja pale nti afanda nziza kundona yato manyi amata gago butugo twagaitanga mtunji nimekuja kuchukua mtunji kati nebandeka nebaga ne bambuuza nebaga Tumukunde bamukubya ali awo nenzije eri ate emitala nendivuga nenzirayo nebateekako Tumukunde mu lyato kati abalala ne bagenda nga bagwa mu mazzi nga babalamiriza kuba tuyitaayitanga mu kubigere ninga omanya omuntu bwabeera ku mazzi awewuka nga tugafuuyira ono ne tusomoka Tumukunde ne mutwala emitala mu lyato ne twasanga batulinze ne bamuteeka mu barracks najjanjabibwa naawona neera okugulu okwo n'olwaleero oba wali wamanyi Tumukunde mu biseera bino awenyera okugulu kulabika so akwa bulijjo ffe twewuunya esasi yalifunira ku lw'Nakasongola kwe bamukubira esasi eryo so nowona esasi naawe nze awo nempona okufa kubanga banaffe abalala bafiiramu mu faamu ya Kaaya kubala bubi lutalo oli yabala n'abategeeza adui yes kyali kituufu nga bajja naye ate jjukira nti emmotoka tezibeerera ku speed gwe gyogirabiddeko oba wakyo gyoyo eno neyitawo ate negiyisa kati eri bwe neziri bwe zaali kati olwo nga tuli mu kiseera ekyo twaddayo kubanga twakola joint wound operation abamu twava Kasozi
abalala bava Wankaka abana babeera nga bennakasagazi ne twegatta okugenda okukola operation eyo ndoza mwalimu ne 3rd battalion kubanga batwali tulumba baali bamaanyi ate 3rd battalion ye yali support gundi nga yesinga nnyo okuwa omusaada yesinga okuwa nnyo obuyambi obw'ebyokulwana yali ey'amaanyi yali ekulemberwa Stanley oba kuteesa Stanley oba kuteesa Pekosi kuteesa Pekosi ew'amagye kuteesa naye yafa kale kati ne tuddayo e Kasozi ne wali ekiseera nga tulwanyisa abasajja eruuyi n'eruuyi buli kiseera olunaku lwakya ku makya ne tulaba helicopters zakeera ssaawa 2 oba 3 yasooka kugenda neerandinga ekyakamunyweri nevaayo neerandinga ekikonge nga ziri 2 neekomawo neerandinga ebulya musenyu manya ekijunjubwa kubanga eno ebeera bulya musenyu eŋŋoma ate eri ebeera kijunjubwa mu Masindi neekomawo neebuna emisomoko gyonna naye ng'ogwaffe guli zaavinze teyayimirirawo neevaawo negenda egindi nakasagazi neevaayo neddayo kati ziba ziwera ssaawa emu 12:1 eyakawungeezi helicopter ezo zombi era nezijja ku musomoko e Kasozi kati ne batuwa message eyaffe yatambuliranga ku radio call naye ate jjukire waffe tewaliwo radio call tebereza muntu ye yatambulanga okutwala message nova wano n'ogenda gy'ogenze nova Kanyala zali kilometers oba mmeka enyonyi zino zitegeeza ki nti Oyito Jooka alambudde amajege gonna bagenda kubakuba mwenna olwaleero ekiro ekikeesa olwaleero jjukira yasooka kutukuba n'atujja ku musomoko ne twadvancing entudde emabega kati n'agenda nga buli musomoko agudde emitala mu ŋŋoma olwavudde eri azza eŋŋoma kitegeeza kijja kumwanguyira tajja kumala kusomoka amazzi olw'eddaali eno kati ne batugamba nti bagenda tukuba nti ye tuba tuli awo nga 3rd battalion etuuse ewaffe weewaali ensi 5 weewaali amaanyi gonna era ndowooza ensonga lwaki gye yasembya n'abwa briefing esembayo kigambibwa nti yali abagambye nti bwe naatuuka e Kampala okutandika ku ssaawa 4 nja kubalagira okutandika okuba ekikompolo ekisooka ku ssaawa 4 okutuusa lwenna nga bano ab'ebigere baadivansinga bo batambula kubanga jjukira tetulwana kiro ffe tetwabaladwanako nabo kiro kati kolu babagamba bagenda kutambula kiro tiye bwewaffe wamalira briefing gye yali abawa n'abamala obategeeza byonna olwo nga 3rd battalion yatuuse ewaffe 3rd battalion bwetuuka ne tubeera awo olwo mu kiseera ekyo nga bampromotinze ndi acting Sameja nga Abudu bamuwadde nga bamuwadde yali agenze ku J01 ndowooza proposed bayitanga proposed proposed sergeant proposed J01 bwe batyo nga batugamba nti bagenda tukuba ekiro nga bayita parade foreign naye nagenda okukizuula nga oluzungu balufuula Luswayiri kati foreign ndowooza nga kiva tu follow foreign kibeera ky'abantu bangi follow kibeera kyomu kati baga nti foreign kitegeeza nti mugende munyiriri nga muddiringana foreign olulimi olwakozesebwanga ate nga buli omu automatic kiri mu bwongo timugenda ku parade omanyi wogenda okusimba omanyi wogenda okuyimirira kubanga section commander yasooka nga ku Nankani section commander yasooka nga ku Nankani teyabanga ku line yasooka nga we mugenda bw'aba ayimiridde wano n'atunula bw'ati mmwe nga mutandikira awo line nga zitunudde bwe ziti nga mutunudde bwe ziti ekitegeeza section commander we yayimiriranga omutunula mu maaso platoon commander sorry kati ne kuddako section 1 section commander nayimirira ku mukono ogwa ddyo section commander 2 section commander 3 zabanga sections 3 batubeera ku parade nga batubuulira
ngawe bagenda tufuntule kilo kyolwaleero. So kila muntu akitoka hapa funga mizigo yako. Buli muntu yenna oluva wano genda ofisibe emigugu ebintu byo. Twalwananga bisibe. Oyinza okudduka n'okwata ebibyo ninga tusobola mu nteekateeka ja withdraw bwereera. Nga tufunga mizigo nga tudda ku parliamentariza parade nga batugamba kufunga mizigo nga tuddayo ku parade nga bagamba aha kati saawa eno tunaenda kwa Ndachi. Tugenda ku jetuita stand 2 embeera ey'obunkenke obwa waggulu nga tulina kubeera mu Ndachi nga ne bw'oba okolola omala gaya lugendo luyingira eri mu mumiro. Nirabye mpulira stand by class 1. Exactly ngembadde nkugamba. Stand by class today ne class 1 ate ye yali lakisinganga mukko. Stand 2 ye yalinga waggulu. Yalinga yo yate oluteeko okubanga tewali wadde okolola ali mu Ndachi wadde okwata ku mundu ogenda ogikochingidde ddala nabo likimu. Yali kolola. Tosobola kolola wabula otekayo ekigoye. Bwe baba bategedde nti oli okolola nga gwe ogendayo. Kubanga ojja kukolola bakole ki? Ngobeera okubunkenke kakati nno njagala okusesa simanyi obadda Uganda ati n'abayisa kitaba neke kino kyo kyabulamu. Wabeeranga mu Ndachi ne bakugamba nti aduyi tayari kubanga ali eri yasooka okugamba asookerwako yayogeranga akagamba tayari noli tayari buli omu ng'agamba tayari okutuuka kwasembayo. Naye nga oyinza okuwulira tayari kuwokubiri wali nga tebannakugamba ggo naye ng'omaze okutegeera nti tayari wano olubuto ne lujja ne lugonda n'otandika okuyitira obutonotono pyu n'osiba amagulu ne weekuniza kwegamba bazanyisa otalo bandi badde batusasudde ne tubakugamba n'olya ku kantu ne bakuwa akasiima akakola ki akegasa kwegamba kyekimu ku bituzaawo okwogera. Kakati batugamba nti tunayenda kwa Ndachi tuyingira Ndachi stand by class 2 twagenda okulaba nga helicopter jukira ndi Saameja nina eddembe ly'okubeera nga ntambula okulaba Ndachi bwe ziyimiridde timba ndi awo ga helicopter esituka yalandinze dda kati emwe ku ze esituka ziri bbiri ene sigadde wansi dugudugudugudugudugudugudugudugudu eno netandika kati denninya ku nnyumba waliwo omwana abadde yeesimba okuba MP w'amagye Meja Kateshweka kuninnywa ku nnyumba ya kitaawe nga olubazidduka mudda nenninya waggulu nagenda okwanga n'abudwa ngoberedde netandika gudu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  ebeeri mu mitaazi oba mmeka omuti gw'omuvule nga we gubeera tugenda okulya netulika ng'omutendekeko tewali mundu ennene eterina backfire. Njagala ozitunulire mu firimu bw'abakuba emmundu ekikompolo okufuluma kisooka kuvuga nga kifulumye emabega nekigenda kisooka bwe ogenda kitegeeza kibwatuka emirundi emeka backfire yeesooka naye kino tekyaliko backfire. Nze kyenjagala abantu bonna bampulirize bulungi nti ekikompola kyatulika butulisi ekintu kyatulika butulisi bwe omuliro mu nnyonyi negira negugira bwe mu nnyonyi kitegeeza teyali mundu kikompola ekikubiddwa wabula yali bomu ng'etegeddwa mu nnyonyi. Simanyi oba muntegeddemu abali wano otegerekeka emmundu kwoyita ojooko ekikompola kyabutulika butulisi nga kirabika kitulikidde mu kifo kiba kitegeeza nti oba oli awo ebadde munda bw'emala okutulika ngenda okulya nga amasasi gavuga wansi enjonje wansi etuntumuka omuliro gwaka ngenda okulya ngenda amasasi gavuga kati netusiriikirira tugamba bannange kyekibadde mu nnyonyi netubeera mu Ndachi ekiro kyonna
naye bwe bukya nga bwe bagambye okutukuba tewaliwo sasiro kozeeki tewaliyo kifulumyeyo kyonna ekiki abaye bwakedde ne ekyamazibwa kwekaza naye yali agenda tukuba era offensive eyo yali ategese eyinza okuba yandigasizzaako ku gavumenti y'Obote oba okuddirira emabega ennyo ffe oba okukuba abantu abawera tugenda okuddamu nga babuuza tewaliwo tugenda okulira ng'enduulu evuga ewala eyo ne tugamba ti Aduuya azinze headquarters Kanyala bagikubye nga tuwulira ne bakuba n'amasasi ne tuddayo ku stand 2 tuba tuli awo radio call dankani yaffe 3rd battalion yalina radio call jukira olwo tumaze okumanya tulina empuliziganya tuba tuli awo nga siginora ti Oito Joko ndiyo alifariki kwa ndege Oito Joko ndiyo alipigwa alikuwa kwa ndege sasa yeye yuko dini Kalas tiye nga tulinda nga tubunya amawulire nga amawulire mu barracks nga naffe endulu evuga tola kumbe bali batulino mu kilometers tezuwera 2 kuva lwe batujja ku musomo twagira mu katono endulu walala kati amawulire gagenda okujja nti nga gamaze okufuluma ku radio nti ennyonyi Oito Joko bwe yabadde yakubiddwa era Oito Joko ne banne bonna bafudde ne waawonyeewo omuntu omu naye ye yakubiddwa amasasi wansi ye yali kato kigambibwa nti Paulo Muwanga babamala okunenengana ne Oito Joko Muwanga yali logiki bali mu logi nga Muwanga ye yasooka okuyingira Oito Joko naye najja Oito Joko ajja n'ekibinja kye bamuga nti mukulu logi zijjudde zonna zijjula zitya ne bamugamba afande zijjudde ne wekitiibwa vice president ali munda Muwanga kyava agamba nti abo bamanyira nsiko basule ebweru Oito Joko n'avaawo n'obusungu obwo nga yabakuuma yabalwanirira okumuyita ekyo kirabika okuba ti Muwanga gwe bagamba okusula ebweru vice president omulamba ng'ate bano balina kusula bweru mu nsi be babakuuma kati Muwanga kyeyava apangisa kato bwe kigambibwa naye nga sinkinaako proof nti Muwanga yafuna kato inginiya eyali technician w'ennyonyi zino n'atega bomu agamba Oito Joko nga bali ekasozi tyafande mimi naondoka na ile ndege ingine ngenda neri ennyonyi endala labika erina mechanical problem ene hiyo mazo gitereze eri bulungi Oito Joko namugamba naenda na wewe tunaenda pamoja tanti afande wacha nikusubiri umalize kufanya kazi kwa ile ndege lakini naenda na wewe katoma uli amuganti ngenda kulinda omalirize ennyonyi eyo olina kugendera mu yange yalina kukola ki n'ali nnyo ennyonyi kati ye yabuuka mu nnyonyi n'agwa wansi naye bano n'okuba amasasi mmanyi bakuba kumpi afudde kuba distance yali mpanvu era gwe mulambo gwokka ogwasangibwawo Oito Joko ne banne ne baba nga basiridde so njagala omuntu yenna asobola okuvaayo n'achallenginga embozi yange ekwata ku Oito Joko nandaga nti oba battalion gundi oba company gundi oba kato yali mu nankani ya NRA bweti NRSA yakuba ennyonyi Oito Joko Oito Joko yafiira mu kabenje mu nnyonyi yategebwamu bomu kato yali inginiya yali makanika w'ennyonyi ezo mu government y'Obote era yaweebwa okufukanikiza abakulize baali batambuliramu naddala helicopters yaziriko yali technician wazo so yenfa Oito Joko bwatyo chenkoze bulungi gogambye walinnya ne ku nyumba nali ku nyumba ekasozi yesubi era naku zino bakozeewo naye naku zino n'omuzungu ampandiseeko ekitabo agenda kukifulumya ebiseera si biwanvu akyali waabwe abadde ewange emirundi 8 mu mwaka mulamba nga bwajja naddayo nambuuza kino era nakyo nga bwe njogedde ne mu kitabo kiri
byebigambo ebirimu. Oyito Joko tewali NRA eyamukuba masasi era tewaliwo sasi lyonna eryafuluma oluvannyuma lw'okubeera nti asituka. Ennyonyi yasitukiramu yali etegeddwamu bbomu era yagitegamu ye yabuukamu n'agwa wansi agambibwa nti ye yali kato. Weewaawo oluvannyuma lw'okufa ku Oyito Joko kyekiddako? Oyito Joko yafa mu mwezi gwa Desemba ngenda kusuza omwezi bwe mbaseerabidde zaali nga 2 kinana mumeka mu mwaka gwa 82 yafa 83 tumaze okuyingira ensiko. 84 November already twali eno ffe gye tuyita nti bulemezi naye nga yonna bulemezi wabula twabeeranga eŋŋoma eri ng'olabanga oba ali e Sudan nga tuwoza tunadda ddi e bulemezi. Twali tukyali ŋŋoma mu mwaka gwa 82 83 nze 82 nali ŋŋoma kati amagye gonna gaali 83 gonna nga gali ŋŋoma nga byonna bye tukola biri ŋŋoma. So Oyito Joko 83 era mu ogwo omwaka ogwa 83 gwe twatandikiramu okuteekateeka okugenda okuba masindi. Ndowooza masindi barracks yakubibwa mu 83 manye 84 mu myezi egisooka. Awo bwe tumala okuba masindi tumaze okugyayo emmundu zonna ezaavaayo tuzikwese tebereza abasajja bajja batugobera naye twakweka emmundu ne tuzisimira ekinnya ate nga kwankuba etonnye amagye 10,000 ne tukulumuluka ogenda okutwala emmundu mu kinnya naye tebaaziraba we zaali. Ne tukomawo no mu ŋŋoma bwe twakomawo eŋŋoma mu Luswayiri nga tukozesa Luswayiri tutobola nti ne tujenga tukaijenga upya tukajejenga upya ne tuddamu ne tweteekateeka bupya ne tuddamu ne baddamu ne bapanga units ne battalions units ne tuddamu ne tuzzaamu units ziri enkadde Kabalega, Mondrane, Luta yoli Luta Maguzi gwe boogerako gwe babbulamu eyo enkambi kagamba ne tuddamu ne twejenga ngolo tugenda kukomawo ebulemezi. Era ekiro ekyo kyennyini ne tutandika okutambula musimbula nga tukomawo ebulemezi. Wali kutambula butambuzi bigere n'okutuma kweyalinga bigere muveeyo muddangwa olwo nze nkomawo ne be baatuwa nga tuli nabo tukomawo tugenda kujja tukomawo mu bifo byaffe bye twalimu ffe tugenda mu kifo Nakaseeta Eruwero okuva e Nakaseeta okutuuka e Rwanda za kilometers nga 3 olwo tukomawo eyali akomandinga Kabalega kuba kati Kabalega eyasooka okuba e Kasiiso yalimu waliwo gondi commanding officer yali Mugisha Muntu ne waddawo oba gondi oba yasookamu Sejjusa oba mukubira amagulu ondooza ne wabeerawo Mugisha Muntu kati bwe batukuba okutujja Bulemeezi Kabalega neesaanawo Mondrane neesaanawo Luta neesaanawo kati ate ne tubeera nga tuzzeemu ate kwejenga waliyo Kasozi waliyo gundiwa kati ate tuba tukomawo ne tuddamu ne tuzipanga bupya. Nze nembeera mu Kabalega nga mulimu Eno Kayimbisibwe nga mulimu John Kyatuuka oba ne muganda we Nathan bamugabiramu ku olwo naye nga John yali command officer waffe ne tujja ne tukomawo e Nakaseeta ffe twadda Nakaseeta Luweero era tetwabugumyayo na kifo twali twakatuuka e Nakaseeta enkeera ne batukuba John commander n'akutukako n'ekibinja ekisinga obunene Eno Kayimbisibwe n'akutukako n'ekibinja ffe twali tumaze okwadvancinga nga tulwanagana n'adui ate bano baali basigadde emabega baba bali awo anti kakati Eno gwe basindika okutukomandinga bwe tugenda okuyingira enankani okuyingira okubagana nabo ne bagenda batubulako adui n'atusala n'agenda ajja eri bala abasigadde bwakuba amasasi abagenda okwanga naffe eri batukuba kati ono John n'alowooza nti ffe batukubye tusaasaanye n'akola withdraw n'amagye ge yalina n'addayo
n'agenda n'ayingira Singo amangu ddala n'ava mu Singo n'addayo engoma gye tuyita nti alifungua butu ya mwisho. Amanyi bwe tukulaba tukujerega ndi adduse atulaze size ya mwisho engatte esembayo kubanga twagiyita ng'oluzabanga size 12 amefungua butu size ngapi? Ndi 12 nga omusekawo. So John n'addayo ate ffe ne tusigala Nakaseeta. Bamubuuza amagye amalagalwa kyawukati kyesimanyi oba bagakubye bagenda okuya nga tete tukyalwana ffe tukyaliyo era twamalayo ndowooza ekiseera ekiwera. Ne tulwala oluvannyuma ne tugenda e Mugogo ne tubeeyungako e Mugogo. Ayo trip bwetyo bwe yali tukomyewo mu Bulemeezi tetwaddayo ffe wabaddayo abajjoni kyatuuka babajenga okumundawooza ekintu ekirala ne babagaba mu Nankana units endala. Eno yaffe yasigalawo Kabalega nga tuli mu Nakaseeta ne tuvaawo Nakaseeta ne tudda e Sakabusolo ne twagenda nga tuddamu ebitundu bye baalimu abaalimu mu biseera ebyo. Naye nga eyo olutukomyewo eno tukiriyalinga. Masindi mbadde nkubuulira nti Masindi twagikuba oluvannyuma lw'okufa Koito Joko wayitawo ekiseera si kinene ne tugenda ne tweteekateeka we twakubira Masindi. Tulina Masindi 1 eyo yafa teyali successful. Masindi 0 ne tubaawo ne Masindi ya succeedinga gye twakuba ennaku z'omwezi zesimanyi kubanga ate zindi walako. So wano genda ne mukuba ne muta succeedinga kyekyaliwo bwe twali nze nali omu ku abo ne bayita bagayidi kubanga wali omu ku abo abagayidi ndi omu ku baaketta enkambi eyo era nze nali omu ku abo yalina okutambuza abantu okubatambuza. Tetwaketta bubi twaketta nga amakubo meereere naye oluvannyuma lw'okusomoka Kafo okutuuka emitala manyi twasomokeranga ku budaala. Bakola obudaala ne bagenda nga babusiba ku bitoogo nga tebituuse ku botomu y'amazzi. Kati twakalinnyangako ng'olinnya kano n'olinnya kali n'olinnya kali naye nga kali mu Nankani kafuuse ng'akateebe naye bwaguma okutuusa amagye gonna lwe gaggwayo. Naye kwolwo tegaggwayo gaali gakyali mitala nga gasomoka ne tusanga nga baataddewo ditaaki ekijunjubwa mu kkubo mwe tugenda okuyita. Baagipanga oba kiro twayitawo olunaku lumu olwokubiri twagenda okuddayo olwokusatu ng'ate bataddewo ditaaki. Kati agamake agaaliwo baalinga 12 kuba bano baali basatu abaali mu kayumba kana akali wano ne batukuba amasasi ne battamu abaana 2. Nze nali namba 4 okuva ku Musuululu ku layini 2 abaali mu maaso ne bafa. Ne takinga cover ne bakola withdraw ne bagenda tetwamanya oba batuuka mu barracks oba ne ate afande Mugume abaasigalayo nga balinda amajja agajja batuga nti tebamanya na kumanya nti waliwo ekibaddewo. Ate faawo ruutu neyimirizibwa ne tugata tujja genda amajje ne kakomaawo ne gaddayo engoma. Ate kati abaaliyo bo ne basulanga balinda katono babakwate kubanga baali bamanyi nti ekiro ekyo tugenda kubagana nabo. So bwetyo Masindi 0 bwe yali tewaaliwo kibalo kibi wabula aduyi yagwawo mu kiseera yakola ekibalo kye naye ne kisakisidinga nga yatugwamu natuttamu abaana 2 baali Banyoro abasigadde ne tuddayo ne tusomoka ate ne tuddayo emabega. Twava e Bulemeezi Masindi ne tujja ne tubeerawo ekiseera nga tuli Kanyaala tetwavaawo we twabeera ne muzeeyi ne baplana be ne baplaninga tukomewo e Bulemeezi olwo nga amagye gawoze. Operation ezaalimu ebitundu ebimu bisinga babivuddemu bazzeeyo mu mabarakisi oba mu matawuni amanene. Kati ne tutandika olugendo lw'okukomawo eno. Ekitwasooka okukola kwe kuzzaayo abantu bonna abaabulijjo be twalina abaali mu bivuliya twakiyitanga kivuliya ne kwegamba nti yalinganga kampu ey'abanoonyi b'obuddamu twabeeranga n'abatu ebivuliya nga biwerako ekyabaabomba kyekyali kisingamu obunene. Kati bwe twabeera nabo ne tugaa nti abantu babulijjo baddeyo ne tutandika nga basuuzi balonda kibinja ne kiwerekera gurupu balonda kibinja ne kiwerekera nga tubatwala mu Red Cross Nakitoma
kati awo simanyi science yaliwo naye nga kyentegeera era yali plan y'abaplan abaffe ab'omu nsiko abayogera ne Red Cross eteeka enkambi ludda wali ebeere ng'abantu bagisinkana twabatwalanga naye ate oluusi abamagye Bobote bagendanga ne babattiramu kubanga bateekateekanga okubasinkana era ne babasanga ne babattiramu abantu baffe abamu abaali mu nkambi zaffe ab'amaanyi abantu twalaba nga bakendedde tubamalidde Nakitoma ne Waawala zaali enkambi nga 2 kati awo we bagambidde nti ne bateekateeka ne baddamu ne bateekateeka amagye mapya enkambi ne bazituuma amannya naye nga tebateekawo mpya mannya mapya wabula gali agaaliwo ne bazizzaawo agaali gasasise ne tukomawo ne tujja ne tulwaniranga omwo omukinakaseeta naye olunaku lwali lumu ewaffe eka waaliyo kojja wange yali mu magye g'Obote Agamini yali ewaffe erudde ewaffe eri yalijjayo ne magazine ezisukka mu 15 ez'emmundu zino eza G3 ate bwe twakuba masindi twajjayo emmundu mu Amura basajja bali balina amagezi nti magazine bali bazitereka walala n'emmundu bazitereka walala era mu kitundu ekyo kyekimu ne firing pin yefuga emmundu yetulako essasi nazo bali bazitereka walala bagezi naye zine emmundu endala firing pin zaazo twazifuna ne magazine tuzifuna naye G3 ekika kya G3 emmundu eyali ku mulembe gwa Amini eyali ennyo mu ey'omulembe eyalina ekinakane ekyakiragala wano plastic eyakiragala tetwagireeterako magazine neegi zonna ze twajja emasindi twazireeta tezirina magazine kakati bwe tutuuka eno nga tumaze okukomawo ebulemeezi emmundu twaziziise tuzitadde eyo ezimu twabeeranga nazo mu barracks nga tetuziriko magazine nenzijjukira kojja yalina mmundu ki yalina magazine za mmundu ki ngenda okulanga za kiragala ate n'emmundu eno yaki nemmanya nti ya G3 nenzibirako komanda wange eno kayimbisibwe nagamba wo nti ye nagamba ngenda kufuna olunaku mbatumeyo anti mugendayo tutera okugendayo ne banteekateeka nejjuuko mwana waawo mu Luweero kitayo yali wa Lugembe makanika n'omulaba mwita Abudu Nasa yafe ennaku zino abadde awo Bombo naye yali yafuna obulwadde ndowooza yawo bakyaliwo n'omulala munnaffe omulenzi yali mu Lugwala sikyajjukira mannya ne bagamba nti bwe mugenda naye ffe tugenda Mugogo mwe muva gye mugenda mujja kutusanga Mugogo okuva Nakaseeta twava bayita ekikuuma agindi Saka Busolo tujje Luweero ate tugende tutambule tugende e Mugogo singa wabeerawo awo nga waliwo tunaavaayo tutya ne tutambula naye nga twagala tugende bwe tutuuka twayita tunnasala luguudo bw'oba oli Luweero Kasana olwaliro ku kereziya eyo ey'ekigo ky'Abakatuliki ku diocese kwe twalina okutulira nga maama w'oyo omulenzi Jjuuko ali mmanju we kereziya era twatambula bulungi ne tukutula ne tugenda ne tuyita ku maka g'omuntu Jjuuko n'amubuuza maama mbeera maama gyalimu ne baganda be n'amugamba nti we bali naye maama wo alina abasajja abayuuthi tomanya oba baasuzeeyo nti nga tugenda tutuuka awaka nga Jjuuko ayita maama we banaamugamba tugende ono ng'agaana okuzuuka nga tugende owa yuuthi nga bajja musajja yamujjira mu mugongo bw'ati ono nga bakonkona nga ggulawo olujja kigulawo kanankani bwe kati nga Jjuuko amubuuza owa yuuthi amuli wano ne grenade nga maama amugamba nga Jjuuko amugamba tugende mu kifo gundi baali ku nnimiro zaabwe amanyiiyo nga mugaka tugende mu kifo gundi awali omuyembe tugenda kutuula wansi w'omuyembe naye bwe bukyenkya osooka otugulireyo ebyokulya kabalagala tetulina ke twalidde okuva jjo kabalagala nga tugula kibbo maama nga bamuwa ssente wa youth amaze okusirika ku recording yakerera bukeezi n'omukazi yagenda naye yamugaana kuba bamulekawo ayinza okutukola ki yagenda naye tuba tuli awo
sawa nga 3 twagenda okutuuka yeri nga tractor yali mawodda we tugenda nenga yalekawo ekizinga edde tractor zeddo zibanti zasalanga ekizinga ekyomuti twatula mu muti ne twebaka tugalamira nga toyinza kutuula nga twagalamira nga twekutte eno ku nkoona bwetuti nga tuli awo tusirise kati sawa 2 bannaffe betwafiidinga nga betwaliisanga baali batandise otusaba ebyokulya bawansekere olongo manye sekere yagala nnyo nga otandise okusitula akabugu mu bwoti zisitudde nali n'olwaleero kati olwaleero tudde nga ngenda okujja wano nazuukuse ku 8 sinnaddamu kwebaka ogwekiro lwaki nakimanyiira nti 8 otulo twagaana okuba reverse okutuusa lwe ndiva mu nsi 8 mba ntudde nga ntunula kati lwe nteekako ebizibu bya school fees bwe nteekako ebizibu by'okulowooza betwakola nabo bannaffe ate babagenze nga tetuliimu gana ebirala kati tuba tutudde ku makyempe omanyi bwetandika okufuuwa otandika okusitula otulo tuba tutudde manya twebase nga ngenda okuwulira nga mpulira enswagiro kumbe maama wajjuuko bagenze wali gye bayitanga special brigade yali etwaliwa ogole yali wali Kasana babagambye nti Aduyi ali wali nti atyana tuba tuli awo nga basindise oba basindika paratuni 2 oba paratuni 1 tuba tuli awo nga bagobe akakubo mu twayise ekubo lyalidde ne ligenda mugga ngenda okugira bwenti nga ndaba combat kyenva ngamba jjuko kiko musuke kuliko wala Aduyi nga bali wali ngaawo ate jjuko ekyakola obubi engeri gye yalimu otulo kuba yali yeebase bwe yagambye Aduyi nayimirira bwati naye yali kumpi giant nga kagwa jjuko yali mu amaanyi munene bwe yayimirira bwati Aduyi bali abaliwo ne bapiga magoti kupiga magoti nga tuli awo nembaga nti tulina kukuba Aduyi tugende kutula oluguudo kubanga bwatukuba n'atuzza eno tugenda kireku bunaku babakuba abaali bava mu kiwanguzi konze nedda ne tujjako obubaati ne gakuvuga ne bafubutuka kuba tebamanya twenkanawa nenga twali aba ono omulala yalina SR ne anti-tank ne tubakuba amasasi magazine tulira 2 zokka twaba kuba tebatwanukula ne badduka nga baddayo bagenda ku barracks ne twongera utuze twatuka ku Kereziya ye kakokolo yeruwero twatuka ku Kereziya ne tugenda twasanga omusajja abaali awo ali mu mukwano n'omuwala tamanyi biri eri bano alaba bamuyitako emisinde teyabuuza oba ki abaali awo nga naffe tugobye ffe twali mu uniform ya poliisi enkadde oba yali ya bbulu gye bayambala nga tetwamadde byamagye twali mu poliisi baba bali awo nga naffe nga balowooza nti naffe tuli bamu ku bamagye ga gavumenti oba poliisi ya gavumenti tudduka kati ono kyava ate akawala omukwano olwo agubuuseemu akatadde addeyo ne tumusengamu emmundu n'awanika ne tumuggyako emmundu tumugamba genda n'adduka agenda mu barakisi eri kati ffe twakutulira mu maaso g'Ekereziya ne tugenda tugwa ensozi 2 naye tuba twakagwa ensozi 2 bwe tuti nga n'amagye ge basindise okuva mu special brigade nga gatuuse ngaawo ne gagamba ndugu msikimbie wa ndugu ne mbagamba mmwe nze nabagamba sigenda kufa nga mujasa nkutte bukwasi okujjako alimala kutuuka ku kisembayo nankuba oba nkubye kugulu ne mmanya nti sikyasobola ne tufa mu buutu batugoba abasajja batugoba okuva essaawa eyo ne batwetooloza ebyalo waliwo kiyamani mayumba 10 w'ekitundu ekyo w'ensozi 2 waliwo ekkoona bwe twalivaamu bwe tuti nga tubawulira mabega batulimu bajja bwe twalivaamu bwe tuti n'avaayo twaweterawo bwe tuti nga tubalaba eri bakiyamani babali mu maaso bwe twaweta kiyamani n'ayagala alingize ng'alaba bacwekera be bagobye be bakutte wano agenda okujja omutwe bwati abasiru bano balowooza nti be baffe ne bakuba kiyamani ekyasi ku mutwe bawali n'agwa wati yanyeenya nakona kwenyeenya kumbe ffe tukutte wano bagenda obbabuuza bali nga bagatte tundabalaba kubali ludda wane ne bagana yawo waliwo akakubo ne bajjukira nti waliwo akakubo ne basala akakubo ne bakajja wakati batugoba okuva ku ssaawa zaali 5
bwe ziba ziwera 6 mwanya 9 ne tusala ne tuyingira ekitoogo ne bajja batulumbe fungua wako wapi wingia baba kuba emigo muyingira ekitoogo n'abantu ba bulijjo bazze bagoba nabo ne tubakuba grenade twalina grenade 8 buli omu munnafolo yatubuzeeko dda omulugwala wali wababuzeeko yatubulako n'olwayo siddamu kumulaba saddamu kumulaba yabula oba yafa tebayogera nti waliwo gwe bakutte tewaliwo ki ne tudduka kati awo bwe twayingira ekitoogo ne bajja mutuufu twali tugenda tufudde nga tetukyalina amazzi twakaddukira twatumiza kabalagala tebamuleese tetwafunye we tunywa amazzi kyokka okuva ku ssaawa 5 tuli ku misinde kati twatuuka wali ku 9 amaanyi ne gabula ne ŋŋamba bannange mbabuulire nti abasajja bazze nekye tulina okukola tubakubemu grenade bwe tunaalaba nga balemye twette ne tubakuba grenade ezo 3 omulundi gumu ne mbongera ey'okuna tugenda okukola nga tekyaliyo nduulu yonna ne tusooka tuwummulamu okutuuka ku saa 12 ne tutandika okutambula nga twolekera emitala Nakaseeta olwo tuva Bulawula twolekera Nakaseeta awo twafunira ku bulamu mu kiseera ekyo era bwe twava tetwafuna wabula twagenda awaka kiro ssaawa 3 olwo tumaze okusomoka ekitoogo ate nga aduye ali Nakaseeta omulala naye wano twayingira mu maka twasanga omwami n'omukyala omukyala amaze agabudde emmere ey'omwami bagitadde ku mmeeza omukyala ali wano n'abaana ku lujjuliro batandise okulya baalaba tuyimiridde ku mulyango omwami ne yeekanga abaana ne beekanga tubaga ti temufaayo ne tuzingako emmere yali ku mmeeza y'omwami ne tuzingako emmere entonotono endala baali balya byennyanja biri mu binyeebwa ne tuddira emmere tusula mu seppiti y'enva ne tubaga nti kale bane mweraba ne tutambula naddayo mu maka ago ng'olutalo luwedde ekiseera kino si kinene nnyo mu myaka 2 egiyise kuba mbaddeko puroguramu gye nkola ku radio Seke eri ewaffe eri community radio kweganga njagala okufuna ekifaananyi amaka ago ge twagendamu nagenda okugabuuza ne bagandagirira omwami yali tannafa nannyaniriza ne mubuuza ensonga ezo nannyumiza sitole nga bwe yali ne mugamba mukulu eyayimirira ku mmeeza wamulaba tiye naye tewamwetegereza nga yalinze kwegamba namubuuza nagenda okulanga ntunulidde bwati nagamba nti musajja gwe yali gwe ddala gwe kwegamba nagamba nti naye mwatusubye ettooke eri kuba naffe enjala yali etuluma ne mugamba nti effebe yali ffe twali tusinga ekyokulya twakifuna awo ne tusomoka emitala twolekera Mugogo emuntu oyiro tetumufunye twali tugenda waba Walugembe ewaffe tetugenze magazine tetukoze eki temuzifunye ne twolekera okudda e Mugogo olugendo olwo nalwo emu ku challenges ezaali ennene lwafa butaka naye ate twalwayo nnyo kyokka tuba tunatera okutuuka e Mugogo tukkirira nga ovudde Namasuba ku masomero ate bannaffe baali bavayo nga bagenda kukuba mmotoka wano ekaasa ng'ombe twabawulira nga bajja nabo ne batuwulira nga bagenda tutuukako bwe twagenda okuteekinga kava tufune position nabo ne tuwulira ne tugenda baffe tugenda okulanga eddoboozi lya komanda eyatulese eringa akomawo eno olwo ate bamugize agenda kukuba zino mmotoka oli Jjuuko kyava buyita n'agamba Enoka n'agamba wenani nti Jjuuko mumepona nanyinyi mumepona muwonye nammwe muwonye ffe tetwabeeyungako kubanga tetwali ku muwendo ogugabiddwa okugenda ffe ne tweyongerayo ne tugendayo ne tugenda ku headquarters ne bagenda emmotoka bazikuba successfully era kwolwo bajja ne biscuits yabalemerayo kumwetika nyama y'emikebe biki ate nga olwo tuli bannansiko tuli bamaalo ne tugabana ebyo naye nga naffe twali embeera nga mbi so olugendo olwo ndunyumizza bwe ntyo lwalimu challenges nnyingi olwo gwali mwaka gwa 84 mwaka gwa 84 omanyi nina kendabye nti mu bulemeezi omwo bamaama bangi balayika balina abaana naye nga tebamanyi bataata baabwe baafuna embuto mu magye g'obote
ne mu magye gaffe mu basirikale abo abafa abalala baafa ne abaana ne babalekera tebabamanyi naye ate abobote bo baabalekayo bangi waliyo n'abaana abaagenda nawaffe ku muliraano wennyini n'olwaliro tebaddanga oba baafa baagenda nabo naye abasinga obungi ate nabo baakomawo kati ngolingaga nti gundi namulabako naye ate bwe twafa wano nze ne bantwale mu maka ga gundi tesaddamu kumulaba ate n'olwaliro taddanga kitegeeza bw'aba takaddiye kufuuka muggo yafa abo babambi baabulirayo naye nga ennaku eno bwe njinyumyako kati nkunyumiriza ku ebyo omuntu ebya bulijjo byalina okumanya naye nga nakunyumiriza entalo ze twarwana n'ebyatutuukangako mu ntalo osobola okutunula noga nti ekyamazima abantu bano bandibadde babaako kye bafuna. Lwaki oyogera bw'otyo nti mwali badde mubaako ne kyemufuna kubanga nze bwe mbeera naawe wano ndowooza nti walwana n'owummula era n'osasulwa nga bwe waali badde osasulwa oli kyasuubira? No, ffe tetwawummula mu butongole ekyamazima ekyo kimu bo batubalanga ba deserters nekyo bagamba kyavaawo tetudizaatinganga kubanga amagye agaliwo olwaleero tetwagatuukamu ffe twalwana olutalo lwa Buyeekera ne tumala okutuuka we twatuuka ne tuddayo awaka. Ekyokubiri lwaki njogera bwe ntyo twandifunyeeyo kubanga newankubadde nga sigamba nti tetwamalako twamalako ne tutambula mpaka pabo ne tubeeramu omwo mu 86 faawo mu Novemba nze we naviirayo naye ate nze navaayo nga adu yankubidde amaze okunkuba amatu gano gonna nga gatulukuka mazzi ne bandeeta mu ddwaliro Embuya bwe banzija Embuya ne bansindika okuddeeka awo we ssale komerawo sigamba nti waba kyaliwo ki naye tulina obuzibu ti bannaffe twayingira nabo ne tugenda okuyigga embogo ffenna yatusamba ne tukutula ebitundu ebimu ne twonoonera obulamu future neegeera nga efunze kati nze nali baze okutula P7 ebibuuzo byange nali mbireseeyo kubanga nadduka nga bikyali mu UNEB nenkuba waawaka nga maze olutalo naye nkutegeeza nali nga mpezezza emyaka 20 nagiweza mu mwezi gw'omukaaga mu mwaka gwa 1986 kwanza nazalibwa 65 kati mu 86 nali mpeza nali mpeza emyaka 20 nali sikyali kadogo bagenda okugamba nti bawerera bakadogo nga bawerera oba biseera gyali 16 15 18 and above nze nga ate mbuusa akagwa nkali mu maaso saakwatibwako era salina we nagenda wonna ekikimu bwe twamala olutalo nga tulumaze mu butuufu ekyamazima twagezaako nnyo okubalaga ate nga tetuli ba veterans abavudde ab'amagye veteran nga alina okubeera ekipalati nga wawummula bulungi kati ate ffe twawummula mu kuvaayo nga tulaba gavumenti ewambye ne munga kiwedde mu records eza 82 twalimu bamwena baali batulikoda batukolako ebyafaayo byaffe era nga batubuuza ti bw'omala olutalo oyagala kukola ki nze nabagamba nti nze ekyandeeta najja kulwana kumala lutalo ekisooka kudda waka lutalo nga luwedde sigenda kuba mu amagye mu gavumenti ekyokubiri njagala kumpa mmotoka ntambule neeyagale nange mpumbule mirembe naye njagala gavumenti etunule mu mmotoka zino zeewa ab'amakanisa eza bbeeyi zihama zaani ez'obukadde balabirizi ezo zeegaba mu makanisa nze olwaliro singa empadde buno bugundi buhaaliya bukawundo nenkavuga seeyagala naye jayo likodi osomere ojja kulaba nga nabaga nti nze njagala kudda waka nekufuna mmotoka neevugire naye singa batupulagambanga nti kyosaba wano kijja kutuukirira anti batugambanga mu records tikijja kutuukirira abalala basaba ne bafa abalala basaba ne tuba balamu kakati ate tubadde abalamu
awo nze wengambye nti bwe bandibadde oba oli awo yatugamba mukadde waffe jjajja mwami yagamba nti ekyaji tukisanze kifunda budget ezaddako naga nti ekyaji kigenze kigaziwa ekyavaako nti akati ekyaji kyaffe kiri ku billion manya ku trillion weziti kigaziye nnyo olwaliro twagala trillion bweziti naye ku trillion ezo jjajja mwami ne bwabeera nga akutte kuzize nga ye ezize ku bubwe mu companies ze ne bamikwano gye bajenosale baani abaliyo ffe wansi tuli batono nnyo okutufunira ku ssente oba okutuzimbira balabaga nti bazimba abayuba ne bazimba fashion gundi amwamba ono afaanana bwati ne bwati nti anti oyo yali mu magye twazimbira bali na nyumba we bali batuuse naye kati ffe twefaako nozimba ennyumba nekulemerera twalina mulimu gwe wasomerera tuyingidde mu busuubuzi twamanyira mundu tuyingidde mu kulima twamanyira mundu ogenda okulimira towezaawo yiika ziwera ziizo bagaba amataka ne bagawa bakaawonawo ab'emyaka egyedda ffe olwaleero bakaawonawo ab'ekinaana mu mukaaga ddala gavumenti eyinza okubulwayo ettaka nebaga nti babawa miles zizino wano gundi yafunawo kino gundi yafunawo kino waliwo ne bebazimbira abafa abalalo nga baluwa abazirwanako ndabeeyo bebazimbira Sseddunga yakulira ba veterans ba civilian mwami Sseddunga wese muto akulira abo ba veterans era be bawadde ssente babawo obukadde obutaano yasooka n'atugamba tukolewo ekibiina ne tukolawo ekibiina ky'abakadogo kinene abamilitale bakadogo naye yawaddemu abantu aba yawaddemu omulenzi eyasabye takisi ye n'amuwa kigege omulala oba yamuwadde loole yawadde nga ye naye so si ng'ekibiina ate era tetukyasobola kufuna mmotoka nti twafunye loole yaffe ya kibiina wabula singa batuwa individual ne tubeera nti sekinomu bamuwaddeyo akantu akamusobozesa okuzimba ennyumba oba akakola bwe kati temukyetaaga byawamu tetukyasoboka kakati nze ontunuulira nze myaka gyange gyolaba wakyaliyo abatoototomu kunze ate bo nga bakyali batoototomu naye ate nze ejjange gigenze nali kadobo naye ate ejjange gigenze n'abalala nze olwaleero noonya kyendekera abaana bange kyebalimanyirako nti lwaki bali mu kintu kino kubanga taata waffe yalwanako mu lutalo ng'abebbama bwe tubalaba waliwo abalina ebintu ono yafuna kino abo be baali mu lutalo neffe olwaffe luno olutuusiza emyaka 45 nga ffe tuli mu buyinza era gavumenti gye twalwana nayo eri mu buyinza awo kyetuga nti ne tutafunayo ne tutabaako kyetufunye kiryawo basi yaziwa ba civilian bakasozi Sseddunga mu Luweero Triangle War Veterans Association n'abawazi basi n'abawazi loole tata n'abo ate era kati baawa obukadde obutaano kubanga baalwana abaaliko ab'obukiiko baddamu ne beewandiza ne baddingana naye akyalemeddwa okumanya gavumenti yaffe eremeddwa okumanya abo abakontributinga ng'abalwanyi abeetikkanga muwogo nga bakomanda ng'ofisa baffe batudde ffe ne tuleeta muwogo kubanga omukulu gw'olina okubukola ki abakola ng'ebyo byonna nze njagala okukubulira baakuba ekikompola lumu twali balimanyanca Moses Kigongo ow'ekitiibwa n'asuula emigugu gye gyonna Haji Moses Kigongo ndi omu ku baagironda n'afumuuka emisina ekikompola ensi eno naye ffe lwaki twogera tugamba nti okutuusa gavumenti lwerimanya tuzze nga tugenda twogera naye gavumenti egenda emalako nze kakati olwali n'emyaka 59 omwaka ogujja ogwa 25 kwegenda kweza emyaka 6 kitegeeza nvudde ku layini olwaleero ne bwe mba nina ebyapa byange emyaka 6 bwe giwera bijja kuba amanya gajja kubaako nga si matuufu ga kubaako galina okuba nga galiko ate omwana ayinza okukibeerako olwo nze mba sikyalina kintu ku nsi egyo emyaka egyo naye tugenda ne tugamba
nti wano wetutuuze okuva mu myaka 20 kambala 2 kubanga okuwamba bawamba ngenda kuweza 2 najiweza June 85 naye okuva mu 85 okutuuka olwaleero wabuzeewo ddala ku nteekateeka gavumenti ku ngeri gyetukozeemu esobola okutusobozesa oba yatuwandiika mu magye tugende tulwane yaba atukolako ng'omu sente zaalina zisobola okutukolako kwako kaatuwadde ne tumanya nti jjajja mwami naffe yatumanya naye ddala okubuulira ddala bwe ne twerwanako bwerwanyi fekka na fekka olwaleero nina amaka nina abaana n'omukyala era okulwa mu magye manyi okulwawo nga gavumenti tenantererera kubanga banjigga nnyo nga bambala nga disaata kyantwalira ebbanga era nze nawasa omukyala wange nga nina emyaka 30 namuwasa kumeka mugwa kusatu nga mbuzayo emyezi 2 okuweza emyaka 3 nenzaala first born wange n'emyaka 3 mugumu kati olaba leti eyo yonna yajja lwakubeera nti era nali nkyataataaganyizibwa odduka wano weekweka wano ekireka namala ebbanga ngenzeko mu taxi waliwo gye nali ne basindikira amagye ganoonya nze omwaka gwa ndoza gwa 9 nga galinga nsanafu bangi ganze ne ntuuka okwambala ebiteeteeyi nga tuyitangandako ne batandika okulowooza nga bagamba nga Museveni mbu afuuka kkapa naye waliwo omugenzi biganja bamusindike nakasi kajjanja bazze okutuyiga naye nabagamba nti abo mubagambe nti basirikale abayingidde amagye so obuyeekera naye nze ndi musirikale yayingira obuyeekera era bajja kunoonya muyeekera n'olwekyo bwe batawera tebajja kundaba naye ng'ate ndi namuwamu nabo era banjigga tebandaba naye ng'ate mbeera nabo kwega twayita mu bingi ebbanga nga tumaze olutalo nalwo ne lutunyiga so muganda wange kyenjagala okutegeeza nti sigenda nze kuva mu kibiina kya NRM era ngenda okutuusa obukadde bwange wano wendi kuba kati era sikyalina kyengasa nnyo mu bibiina kyagasa kiseera kitono naye nagamba ndi wa NRM sigenda kuwummula nga gwe mmanja akyali mulamu wabula kubanga yammanyi bw'alimala okufa mu mazima ga Katonda ngenda kuwummula nga sikyalina kyenjogera lwaki sigenda kulonda mukulembeze yenna kumuzza mu kifo kya Museveni nze kuba akalulu kange ne bwe kabeera kamu kaba kaweza ku obwo bwagize n'ayitawo naye ŋŋamba nti tugenda kumubanja mpaka tetugenda kuyeekera gavumenti ekyo tetukyakisobola tetugenda kuyeekera gavumenti mu kalulu tetugenda kukola tutya naye tugenda kwogeza mudomo guno okutuusa lwali tujjukira ne bw'aba mpadde obukadde 20 ne bw'aba nzimbiddewo akayumba kange ne mmanya nti kenajja mu lutalo lwe nalwana kituufu amaanyi gange gannuma okuba nga tegali recognize kuba wali osoma ate nkubulire I'm already tortured olwaleero obwongo psychologically nafuna psychological torture ku bwongo bwange n'olwaleero nkyasamba omukyala nga nfubutuka nziruke gwe nsula naye mbulire omukyala nkyamusamba teke nga nfubutuka mbuuka mu kifo wendi nga ndaba bazze okunkwata mutulo ekiseera kyentufunamu bwe nti nkyaloota amagye ago omwaka gwa 81 nkyagala ota olwaleero manyi twalina sijja kukyogera kiyinza kuyisa bannanga abalala tulina ngeri yambi jago gye twagayitangamu nga tetugayita magye ga gavumenti nga tulina erinnya lye twagatuuma kyabaawo nankani baabo amagye gaago naye nakati olwaleero ngenda okulaba nga banzinze siina mundu nenfubutuka n'olwaleero emyaka 40 nkyali mu lutalo nze nkimanyi ndi kutuusa kufa kitegeeza n'obwongo bwalinnyako ekyo abaana bange bambuuza naye taata mukyamazima ewaffe eri okulwana kwange bakwogerako nnyo naye bambuuza bye tuwulira taata gwafunayo ki mbaga nti gavumenti egamba nti twatolokayo obutolosi iye newankubadde mwatolokayo
naye mwe abaalwana ne mutuuka mu lutalo gye mwalaga kati njagala nkutegeeze eriiso lino nina eriiso eri gwandaba wano naye bw'oba oneetegeeza lino oliraba lyenkanana lino lino oliraba nga lyatoniwa baali kubako ekigala ky'emmundu era nze bwetuva mu Kampala nga twolekedde 19th ye yanunula mu kaduukulu k'emasindi baali kubako bati yennankani bankwata nga ndi mu kuketta gye tugenda efaanana etya nga bw'omanyi nti mulwana eno wali abaketta era bakola bwe bati nze banzigulira bugulizi mu kkomera ne banunula eriiso teriraba ndi wa liiso limu ekyo kimu eyo tocha nnene nnyo ku bulamu bwange bannange bandeka bennaleka bonna bali bulungi bali mu mayumba amanene bambuuza gwe kyakutwala ogenda mu Nankani naye ng'ate nalina Nankani nti okubeera omulamu nina kubeera na Museveni mu nsiko naye ddala nze ekinnuma kimu Museveni ne bwalifuga sigenda kubeera president ne bwalibeera atya sigenda kubeera nga genosale sigenda kuddayo mu magye kufuna ranka ki naye naffe singa bafunako akasekesoke batuteekamu ono bamuwa kigege obulamu yabugonza tebannagimuwa naye yamusuubiza essuubi alirina naye ekibikwe kumusuubiza ne batakola ki ebyo byonna byetutunuulira nze ndaba Sergeant Mwebe emboozi mpanvu nnyo kubanga toyinza kukkiriza nti ebbanga lino lyonna tutambudde paka 84 sinnawulira 85 86 so ndowooza tulifuna obudde obulala ne tugenda mu maaso n'okubanga tumalayo emboozi eno njagala abantu abo batulaba obandekerera akanamba omanyi buli gwembeera naye wano bamaliriza baŋŋamba mpa ku namba bangi baava muno bali Bulaaya baliwa ne muno mwebali naye nga mwebulaŋŋanyeeko so nga baali agadde okwongera okukwatagana mwogeraganye so nsaba obandekerere enamba yo tuve wano njagala okwebaza kusooka byonna abo bonna abanaatwala obudde era abatutte nga batunuulira ebimu ku ebyo bye twalimu eri eka mu Radio Seke bampa ku puroguramu ya buli Lwakusatu emboozi eri nyumya mpanvu okusinga wano byennyumiza kubanga eri nyumya mwaka ku mwaka nga bwe twatambula bwe twakola ki naye wano njagadde mbabuulireko mumanye n'embeera ze tulimu naye njagala okusooka byonna waliwo bannange abakyali abalamu bemmanyi Kapiteni Kangave mukwano manyi oba n'abalala bakwogerako oyo musajja yakuba amasasi nannunula gye baali bagenda okunzitira twali naye mu unity emu yakuba amasasi ekiruuli twali kiruuli nga tusalinkiriza kumba ate yaddu yayise eno Kangave yannunula njagala kwebaza Katonda ku lwa Kangave ate nenjagala naye y'omu kwabo abakaaba mu mbeera ezifaanana bwe ziti bya Katonda ali Matugga Kangave ali Nakaseke bya Katonda ali Matugga n'abalala bangi betwali nabo besikyajjukirana ku maaso naye n'abamu baafa n'olwekyo mwenna gye muli njagala okubatumira nga mbasaba mugume tetukyayinza kuddayo kuyeekera tetukyayinza kuddayo okukola kintu kyonna ekugamba nti gavumenti tugirwanyise naye nsaba twegattire wamu nammwe mu ddoboozi gavumenti tugitegeeze nti tukyaliyo omuntu yalina emyaka 16 laba bwenfaanana kati ekitegeeza nsigazzayo kantu katono nnyo maliriza ensi eno gavumenti ebeeko kyetukolerawo ne bannaffe abo bonna benga bawulidde nkuga nti bangi benjajjukira naye njagala kwebaza ndowooza kati Brigadier Mugume John yampita mu ofiisi ye eBombo oyo gwe nagambye akola mu akulira Army Shops bambi nampayo kasente era bambi nanneebaza nnyo kuba natambulanga naye mu biraalo by'eŋŋoma twatambulanga naye okunoonya aba contact persons n'ebirala n'olwekyo mbasaba mwenna abatulaba nammwe abatali wano mu magye ga Uganda abalala baafulumadde ebweru
mutusabire naye ate mwongere okwogerera gavumenti etuyambe tusikujoogerera wabula okwogerera eri gavumenti kuba okujoogerera kuba kujonoona naye mwogerera eri gavumenti tugitegeeze tube nga tusobola okwegatiramu. Namba yange ey'essimu eri 0 7 7 7 5 5 5 0 509 553 Abeoluswahili ndowooza Olungereza lunaabamala oba 077 500 nasikia 500 65 tena 5 3 kale nadhani hiyo inatosha. Kimala ngabo ogambye okuddamu nsaba obeeremu enkanya onfunireyo olunaku tugende nga tumenya mwaka ku mwaka eringa introduction eya Senteza nja batuusa ku bingi. Nkweyanziza afande Senteza. Amina. Webali kujja webali kwogerako eri eggwanga. Naye mbadde ekiseera ekinene neetaba mu byobufuzi era nabeera chairman Siwanu okumala emyaka 5. Mwaka gwa 2022 okuvuganya bwe kaddawo nesimba kuba ssentebe bwa LC3 mu ggombolola y'Ekikamulo era ne Hajati Saida Bomba nga MP nempitawo nembeera chairman LC3 okuva mu mwaka gwa 2021 okutuuka omwaka gwa 2021 byebisanja bina nga ndi chairman LC3 kakati ndi eyawummula era okunda balabako nga bwenfaanafaananako kubeera nti mbadde mukulembeze siva mu bantu nenyirirako nenfaanana nga bwendi era n'akayumba kange nakazimba nga ndi chairman LC3 nebo n'ebirala byenfunye naye ebyo si gavumenti yerina okubi nti oba ye yabimpa ago maanyi gange njagala maanyi ga kulwana njagala kubasiibula mwebale nnyo mwebalire ddala mbeera ku kyalo Kiruuli mu ggombolola y'Ekikamulo mu luka gw'Ekibose district ey'e Nakaseke. Tata wange ye mugenzi Ibrahim Mwebe eyali omuguzi w'emmwanyi mwali mumumanyi nnyo yakwata siringi emitwalo 30 mu mwaka gwa 82 n'ayita mukyala Zizinga najja n'azijja yali mu biseera ebyo banka eno eri wano yesi commercial bank Barclays Bank najjayo emitwalo 30 egya 82 n'agiwa ekyama okimanyi mu lutalo Luswahili kyama kya ekibiina ekyali mu nsiko ekyama muzeeyi yatolera nnyo ekyogera n'awa mu balwanyi n'abawa emitwalo 30 naye teyasasulwa so nga yedyalinga bbanja ekyo nabyo biri awo. Mukama abawo omukisa. Kale atwaba omulungi tuddemu omulundi mulala nkweyanziza era nkusuubiza nti buli lw'onaayitangako e Kampala nze nga tukola ate omwaka nga tukutambuza weewaawo kambagaza ekiseera ekirungi mubeere bulungi mwerabu. Bw'anoonya essomero erinaateekateeka omwana wo mu magezi n'okutya Mukama, Agape Christian Secondary School Ekyungu Mukono gy'oba omutwala. Ssomero lya one A-level eri abawala n'abalenzi era nga lisomesa arts ne sciences. Lyawandiisibwa Ministry y'ebyenjigiriza era nga lirina ne UNEB Center number. Science ne computer laboratory zijjudde ebikozesebwa era nga balina ebyemikono saako eby'obulimi n'obulunzi. Endabirira y'abaana nnungi n'ebyokwerinda biri gguluggulu. Anti-security cameras weeziri ku ssomero. Bafa ku bitone by'abaana okuyita mu kuyimba n'ebye
by'emizannyo. balina bursaries okuva mu America ne mu Bwakabaka bwa Buganda. Agape Christian Secondary School basange ekyungu Mukono, okyamira ku Bank of Africa, kilomita 1.5 ng'otuuse. Bakubire ku noti 771 214 592 oba noti 754 552 498. Agape Christian Secondary School, trust in divine providence. Christian school, that school.